Faridah Nakazibwe ye mukazi gwensinga okwagala, very behaved. Tuva ku kyalo kimu, family ya mpisa nnungi era nze neewuunya olaba obuwala wano obunaku nga buli Kampala bwepalawudde naye Faridah abeera hambo ng'ate muganda wange balinamu yakulira mu ssente ate naye azifunye. Yakola ndowooza ensobi emu ya musajja oli Kadaame yajja n'amukwabula naye mbulamu tewali mutuukirivu wabula kyo nabadde awo. Faridah mwegombako ebintu bingi nammere yamutinkulako olutalo n'asirika. Faridah ebintu ebyo byonna byaki mukazi mutuukirivu nejjo yakoze statement gyeyagala okuseeyalingako nammwe. Faridah Nakazibwe yagenze n'afuna interest ku NSSF we milioni 2 mwezi. Jokingire n'agenda ku Twitter n'agamba nti bannanga aba NSSF nakutusa okugulu eggulo njagala kulya ssente zange. Kati mu nsi gye nvaamu ey'obulokozi oba ensi ey'omwoyo oba obulamu teweeyogerangako kigambo kiri negative ne bw'oba ojokinga, because Bible yaffe abakkiriza mu Kristo etugaana n'okusaagirira okutalina makulu. Kubanga bw'oba okyatambula ng'oli ku nsi eno setaani ekyo ekigambo yaba kibase olina abaana basobola okukutuka okugulu. Walayo omwana n'akutuka okugulu n'oba n'afa ng'atambula ku muggo kuba wayogera. Oba gwe wennyini ng'okyalinnya booda okyavuga emmotoka okyatambula osobola okusirituka n'okutuka ne bakusalako okugulu nga bwe wayogera, kubanga okuwandiika kwe kwogera, okwogera kwe kuwandiika. Baganda bange, never shall you at all costs speak negative about your life, because in the air waliwo emyoyo egibaka ebigambo ebyogeddwa. Musumba Saala, musumba wange ansumbye ebbanga lyonna, Mukama amuwe omukisa, yagamba bw'ati era yasinga okunjigiriza ekigambo ekyo nti embeera ne bwetabuka etya gamba ndi muwanguzi, ndi Katonda anyamba, Katonda anjagala, sigenda kwetuga. We naagala okwetuga ojja kwetuga ensi esigalewo bannange. Gwe naali mu kkomera ng'oyagala kwetuga sinjaga kwetta esente ensi ejja sigalawo. Tewali kizibu ku nsi kitasobola kuwangulikika. Ne bw'onaakaaba ebizibu bijja kusigalawo, ne bw'onaanywa omwenge bw'okugwa ku mutwe kasita obeera mu Katonda. Kati nga ffe abalokole embeera esookukwanoga nti Yesu anjagala, Yesu yanfiirira, nja kuwangula. Oyinza osaba nga olina ekikuleepinga kwolwo lw'osabye nekikuleepinga emirundi aga era kigambe nja kuwangula. Yesu yakuwangula ku musaalaba, ffe tetwogera bubi. Nakazibwe yagambye NSSF jokingly mumpa akasente ka nakutuse kulo naye okutuka akugulu okimanyi muganda wange. Kati bwe tudda mu Bayibuli okutuka okugulu oba okutusa amagumba, okutuka amagumba oyinza obutakutuka amagumba gano ag'obulijjo gano agali physical n'okutuka amagumba ag'omu, kuba amagumba gategeeza butuukirivu. Ate ekigumya amagumba munnyu ogulimu calcium. Kati Faridah ayinza obutakutuka magulu gano n'aweebuuka mu mpisa naggwamu omunnyo. Kyokka ffe mu Bayibuli omunnyo gwe gugumya amagumba, era Bayibuli ega nti Yesu teyamenyebwa ggumba kubanga teyalina kibi, yali mutuukirivu. Kati eggumba litegeeza obutuukirivu, ate kigumya eggumba munnyo. Ate Bayibuli ega tuli munnyo gwa nsi. Ekirala omuntu bw'akutuka eggumba aseega n'abeera ku ndiri omwaka nga mulamba nga tatambula oba emyaka 2 nga tatambula. Kati tusobola okulaba obulamu nga buziŋŋamye kubanga okirangiridde ku bulamu bwo jokingire nti nkutusa okugulu, nakutusa okugulu, nakutusa amagumba, naseeze, naweebuuse. Omwana wo okufuna olubuto ng'ali mu sekondale awo kuba kutuka gumba. Kati ebyo nabyo tubyewala, nankubadde enyinza okuba nsaaga. Musumba Saala agamba yali mwana muto n'agamba bw'ati, famire ye bagagga, ewa maama n'ewa taata bagagga, era okulagako nti balina ssente. Sami Malinde bakazini baabo, famire ensiraamu eziyimiridde, naye Mukama n'amuwa ekisa n'amulokola kubanga obusiraamu tebukkiriza nti Yesu mwana wa Katonda, faawo twawukanira nabwo. Musumba Saala yagamba bw'ati nti nze nja kufumbirwa omusajja omugagga ne bw'anandeka mu nju n'agenda. Walayi Musumba Saala abatannaweza na myaka 20 ng'alina olubuto n'abaana 2, omusajja abasajja b'Obote ne bamutta n'amulekera enju amatiribona ne ssente empitirivu. Omusajja alimu ewawe bagagga, taata mugagga, famire ya mama bagagga bonna, n'omusajja gwafumiddwa mugagga. Naye yagamba nga muto nti nze nja kufumbirwa omusajja mugagga ne bw'anandeka mu nju n'agenda. Musumba Saala omusajja baamumuttako
bamukwata ate story yagimanye emyaka giyiseewo nti omusajja ali asapulayi ngo baba yeekera musajja bombo tebamukwata yali mugagga kubaze yaleka ewaka bazirako emwaka nga mulamba n'ebintu byalekanga biki naye olw'ekigambo kye yayogera kati omulokola alina kweyisa atya omulokola alina kulemerako nga bw'olaba Precious Rwemi yeesibye ku bindeeba Precious Rwemi ne bw'abeera mu ttooyi ayogera bindeeba ne bw'abeera ku mpewa Precious Rwemi singa ali musomi wa mule yandiga mwase mutano bannaffe mwenna abatuwuliriza ku NBS amulire gaagano nze mukyala bindeeba bba wange bindeeba njagala amulire gakutusibako Airtel n'alyoka agenda mu maaso bannange nakitto akajanja kaakola nsobola okusaba Katonda emyaka 2 ng'alinga atampulira ne mmuteekako akajanja nga bw'olaba Precious Rwemi kassa ku bindeeba bba wange njagala bindeeba ye bba wange abakazi abavuddeyo abakaanya bindeeba mwenna yabalekawo n'ayagala nze ate olaba ndi mulungi omulokola alina okubeera proud nga Precious Rwemi si yasinga obulungi mu nsi naye yeewulange muki sigamba nti bindeeba amwagala nnyo batamwagala nnyo naye yawula bbaawo akola ki nemera Katonda ne mulemerako nga ndi Mukama onjagala n'ensaba n'enjatula obulungi n'ensiiba n'empaayo ne bigaana okukola n'enkya n'enzirayo Katonda ne mwesibako sitaani ne mugaa tolina gy'osula naawe oli magombe naawe wayavuwala oli musiru tojja kunjavuwaza olimba mizimu mmwe mulimba mujja kgenda sente z'abaana bange zigenda kulabika ne bw'oba oli mukunda b'obudde buno ng'ogenda kufa walaayi nsi olw'okuba nga nkulimbalimba naye nga walaayi obulamu olaba bukola ki gamba nti beesiimye abafu abafiira mu Mukama ne bw'oba wenjogera wano nga bagenda kutekako akasoba amazima nga bagenda kukusala nga ne Katonda akitadde bakusale gamba nti Yesu nzija mu mikono gyo nsaasire obubi bwange mbeere mu kitangaala eky'olubeerera mbeere ne Ibulayimu naawe emirembe gyonna nzija mu ggulu ne bw'oba oli ku kitanda kansa akuluma kino kikuluma ogenda kufa walaayi ng'oweddeyo gamba nti beesiimye abafu abafiira mu Mukama beesiimye abafu abafa ne Mukama nankubadde Mukama ngenda kufa kubeera okufa kukwo neera nfiira mu ggwe nja kubeera toyogera nga kigambo kibi ku bulamu bwo never beera nga bindeeba Precious Rwemi ebintu abantu nga bavumye bindeeba wavayo abakazi abo abakyoli ne bakalya bindeeba yagamba bba wange oyo anjagala bakadaama bavumye abatadde wali n'abantu batandise omuvaako sitaani bw'omukaliramu nyinza osabira ekintu ne kigaana n'ekiba tekinnagaana nemerako ogenda okulaba nga kizze kakati bindeeba kati abantu bakkiriza bamuvaako bamuvuma bamugeredde nga bamanye abalema aba social media abalemu akazi agali mu bufumbo omuwala abakakasizza nti bindeeba bbaawe Lutunku Construction International Company Limited bakubireko bakuzimbira ennyumba ennungi kubira ku ingini y'amasembe ensimbi zonna z'olina ze tutandika nazo okuzimba 0758136934 Wiseman Agency gwanoonya omulimu nga kubuze naye ng'olina credentials wa soma yagala mirimo bitongole biki 0788918886 bakubireko mwogere ate bakuyambe teweeyogerangako kigambo kibi tosaagiriranga bunze nja kukola kino kuwulya bubi toyogeranga bintu ng'ensi bwekola Faridah kyeyayogedde yakyogedde joking ne muganda wange asobola okukutuka okugulu mu bintu bingi kubanga okutuka okugulu kigambo kigazi mu Bible liba gumba nga lyeri kutusa ate gumba bwe naatano Pastor Asha atandika basomera Faridah kyeyayogedde mu nsi ey'omwoyo kinene ate ng'alina abaana waliyo abazzukulu naye akyali mulamu akyatambula so omulokola alina kweyisanga Precious Rwemi tokkiriza ffe tuli bannamasaka tetukkiriza Mukama yatuwa ekyo ekintu kapale olaba kapale yatunda emmotoka ye n'agenda ebweru nga tamanyi na gy'alaga naye kapale omuzungu yamusanga ku nnyonyi you know expect God anytime ne bw'olaba nti Mukama akulesse kuba Katonda asobola okukwabulya for real ng'ogenda kufa gamba nti ngenda mu ggulu sigenda mu geyeena olaba ffe ki ekitukomyawo buli lunaku abaana ba Nupu batuvuma ne batuwemula ne batutyoboola but you come back ate n'okola sigamba nti buli kimu bulamu bwankitambula bulungi wali osaasira abantu abatwegomba nvuga Benz ate sina eyo yokka nina emirimu egy'enjawulo naye nina challenges nange embulamu naye ngumira Katonda Musumba Saala gamba ne bwe tewalidde enkyo kulya kiri kuba ye victim w'ekigambo yagamba nja kufumbira omusajja omugagga wakiri ne bwanandeka mu nju omusajja agimulekamu ku myaka emito omugagga omuzibu
Shiba yagamba yagala kubeera nakyeyombekedde tekyatuukirira. Status Benz Mercedes